olw'okukuba ebituli mu mbalirira gy'agenda okwanjulira ensi eno mu maaso awo, n'agamba nti tebalina bukugu bwetaagisa okukola bajeti eringa gy'akola. Naye minisita w'ebyensimbi ku ludda oluvuganya gavumenti era omubaka wa munisipali y'ekira mu paalamenti Bulayimu Ssemujju Nganda yekkokkodde amabanja agali Uganda mu bulago kyokka nga tweyongera kwewola buli lunaku oluyita mu ngeri ya Ssemutowatire Gege waddinganya omuya. Bino Bulayimu Ssemujju Nganda abyogedde ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yozefu Lukyamuzi mu katundu kaffe kanaaka nze nga bwe ndaba. Wawulikise oyina obuzibu n'amabanja ge tulina ogamba ensasula yaagwe etwala ssente nnyingi mmwe nga mwazze mu gavumenti mubeera mugenda gaana okusasula amabanja gano twewola ssente tetuzikozesa nja kukolebirako ebyamunyo kati twewoze ssente z'okukola ekkuba eriva e Kampala okudda Jinja Kampala Jinja Express naye tetunaya kusasula abantu kasokoso n'amataba ekkubo lye linayita katugenda nga okusasula engassi ku ssente ezo naye nga bwetugenda okuyisa ekkubo tewannaggwa oba ogenda kutewola ssente kukola kuwete okubanga abantu basasudde nga tebakyalinawo. Ekyokubiri tusooka okukendeeza ku ssente ze twewola. Ekyobutazisasula tuyinza n'okuziremererwa obulemererwa tulina otuuka ne tulemererwa ntibagaa ndi banange obusobozi obusasula ssente zitukola tetulina. Awo wennyini wagambye nti omwaka gw'ebyensimbi ogujja nti buli lunaku tujja kuba tusasula obuwumbi 5 n'ezigwamu nga tusasula mabanja. Twolekedde nga niwe tunaaba nga tuli mu gavumenti tulina kuwandiikira baatwola kubaga ndi bannange mwebale nnyo n'essente zitulemeredde okusasula. Era wawulikisenga okusinga alina obuzibu n'amabanja g'Abachina. Abazungu bakuwa ssente ne bagamba nti sooka okole ekkubo banayitayo emyaka 10 otandika okusasula. Abachina olukuwa enkeera oteekwa kusasula tugenda kufaanana nga Zimbabwe. Ekizibu ky'okwewola China nti China ekuwa yoyita grace period akaseera kusasuliramu katono n'ekuddako amagoba mangi nga akolerera China. Abantu abali mu gavumenti beeba completely bali mu tulo. Mwe ate mwenga paalamenti kubanga era biyita wamu. Anti paalamenti ojja kunsaba buyinza kwewola yanenkukiriza nti genda weewole. Ogenda weewola bw'omala okwewola n'ogamba nti ssente ze twewola ate ekkubo we linayita tetunaba kulindirira abantu tetusobola kutandika kukola kkubo. Tulina ekkubo eriri eluwere bayitayo obutalambu twewola ssente mu 2018. Olwaleero ekkubo terikolebwanga n'essente baaziteekawo tulimugisasulira. Era naawe bwe wabadde osoma bajeti walaze nga ze tugenda okusaasanya zisinga ze tujja okubeera nazo kitegeeza nammwe era mwabadde muyammwe mwewola. Kye twakugambye nti bajeti eyaffe ebeere ya triliyoni 43 ey'abanoonya triliyoni 58. Nga triliyoni 43 zonna tugenda zisolooza musolo. Tugenda kusoloozaako omusolo twewoleyo ssente ensaamusaamu. President wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yagambye nti ebyo byonna bye mwadde munyumya nga tewali buyinza muyisa bivu. Kuno mulimu ebintu bibiri. Okusooka tunoonya obuyinza tetunamala obufuna ate tubukozese. Bw'obeera ku opposition tekitegeeza nti ebirowoozo ebirina kusibwa mu nkola ekiruubirirwa ekikulu naye naawe oli mu kweteekateeka bw'otembereza gavumenti bwe tunaagigendamu enkya nga tomanyi nawe basoma budget tomanyi na ssente zibangibwa Uganda tomanyi gavumenti yolowooze n'amalako ewiiki. Mubeera mu rehearsal okwegezaamu. Byombi bye bawulidde mu basobola obisa mu nkola babisa mu nkola bye batawulidde tufunamu omukisa gw'okweteekateeka ne tumanye gwe bw'otaagoberere mabanja ge babanja Uganda bw'onaatuuka mu gavumenti nga bakugamba nti bakubanja nga tumanyi n'amabanja ge bakubanja. Kati wona ebyo gwe by'oŋŋamba Robert Kyagulanyi Ssentamu tabimanyi. Nze mwogezi wa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nkubulidde abantu abasinga obungi mu Uganda abaagala kujja gavumenti ya Museveni baagalako kintu kimu kyakugijjako tebatunuulira kitafuta gavumenti enaddako. Kugamba obuyinza singa bakira ne babufuna ate bayinza okwesanga tebamanyi kyabukozesa. Bayinza n'okunoonya gwe babuwa ne bagaba butulemeredde kubanga nabo babwetegekera n'omanya bajeti bagikola batya ssente batubanja mmeka. Gavumenti ya Murushi Egypt yawangula akalulu ne bagigoba mu mwaka gumu nawaga nti ebyenfuna bigiremeredde. Gavumenti kyangu okugifuna n'ekuyingira mu mikolo naye ate n'ekufulumamu oba tomanyi bwe bagitambuza. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe